Betty Bakireke Nambooze owa Mukono Municipal yayogera ku byobufuzi ebyakoma nnyoko kwegamba nti wano mu Uganda nti weesanga nti ebyobufuzi byetutambuliramu byakwevuma na kuvunza so nga ate bwe tuba tunaagenda mu Uganda empya tulina okubeera nga tubaalansinga ebintu bino ne tutegeera nti muyinza okuba nga temuli baggwanga lyerimu naye nga temulina endowooza ze zimu. Muyinza okuba temuli bakibiina kyekimu naye ate nga mulina bye mufaanaganya era bye mutakkiririzaamu mwembi ebibagatta nti kino nange sikikkiriza n'oli takikkiriza takiwagira enguzi tagiwagira na bano tebagiwagira awo ne mukwatagana. Kati Bobi Wine agamba nti waliyo abantu abalungi mu NRM so nga ate NRM Secretary General Richard Odwong agamba nti NUP terinaawo kalungi konna mu njiri yaayo mbutebuulira bantu butya bwe bayinza kuteeka sowaani ya mmere ku mmeeza okuleka okusaasaanya enjiri ey'obukyayi okusinziira ku Richard Odwong ye bw'atyo bw'agamba. Ebigambo bye byabadde bingingi era naye nga nnyonnyola ensonga ye naye nga ate we tuli already nga baggulawo ekitebe kye Makerere Kavule. Bobi Wine yagamba nti oli ne bw'aba ayambadde akakoofiira akamyufu ng'ayambadde ovulu emmyufu naye ng'endowooza ze ziri ku bintu birala nnyo oyo mumwesonyiwe wabula oli ne bw'aba ayambadde yero naye ate endowooza ze ng'oziraba zigatta ku struggle era nga buli kikwata ku kulya mu ggwanga olukwe olabanga avaayo n'ayogera n'akyogerako oyo mumuwulirize. Bye byali ebigambo bya Bobi Wine. Kakati awo ebyogereddwa bingi nnyo mu kugezaako kuvunza naddala ekibiina ekya NUP kubanga kati bwe tuli essaawa eno struggle kwetambulira nti geemaanyi eringa yingini ya struggle kubanga people power kakati wejja amafuta oba amasannyalaze okubeera nga gasaasaanira eggwanga lyonna. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko ebigambo bya Odwong kuba n'abalala babadde nga bajja babyogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo yakubiriza bannayuganda okubeera nga bawa omukisa okubeera nga bakolagana n'abantu abalala kugamba omukisa gwonna ogujja nga gugatta ku struggle bagukozese naddala okukwatagana ne baani. Bobi Wine lunaku lwali lwa Sunday bw'atyo n'akubiriza ba members aba opposition mu bibiina ebya opposition obutalaba bubi bakoligizi ba NRM naddala bwe kijja kukubeera nti omulamo gwe bali kugugasa bannayuganda nti mu NRM singa oli abazze n'ekintu ng'olaba ddala kigasa bannayuganda leka kuvumirira buvumirizi. Ekyo nno kikyalemye abafuzi kubanga tetunafuna bakulembeze already tulaka butandisi kubeera nga tubafuna abakulembeze abalaga omutima ogw'obukulembeze era bano be babbulukukidde mu kibiina ekya NUP nti omukulembeze taliwo kuvunza buvunza takola kifiiriza naye mujjukire nze kuva ddanga mbagamba nti nayogera ku General Museveni nti General Museveni okulemerera lwaki lwayonoona era ndowooza ebigambo bye ng'obiwulira nti batakkaanya nabo ye solution agirina kubamalawo naye kati Bobi Wine oba katugambe aba NUP katugere ku true opposition bakugamba nti omuntu ne bw'abeera wa NRM
naye ggwe nga byayogera obiraba bigatta ku kununula eggwanga, muwe amatu, muwe amaki, muwe amatu, kubanga lino eggwanga lyaffe ffenna, lirimu abantu ab'amawanga ag'enjawulo, ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Bwe tuba twogera ku politics tulaba mu mawanga agaakulaakulana nga n'ab'ekibiina aba ba Republican bawagidde aba ba Democrat bawagidde, kwegamba ng'olaba bano bawagidde bali ku nsonga emu mu America oba amawanga amalala, ng'olaba kwegamba ab'ekibiina kino ku nsonga eyo ate bawagidde, naye ng'ate gwe bavuddemu iwaabwe. Wano Uganda kinaba kubeera nga kibaawo, Museveni alina okubeera nga abayita ababaka ba Parliament n'abatwala ekyankwanzi n'ababulira ekyokusalawo, mulonde bwe muti, temukola muti, mulonde bwe muti. Nzijukira mabega kawo yatuuka n'okugamba nti agenda kubeera mu Parliament obanga balonda ne mukulonda sipiika yaliyo, mukulonda sipiika yaliwo, kitegeeza nti alinga influencinga. Kakati Bobi Wine ayongera okunyonyola ensonga eno agamba nti tekikola nnyo makulu oba opposition oba NRM yabbye, naye obuli bw'enguzi bukosa ffe ffenna, obubbi bukosa ffe ffenna. Gwoba owagira ani oba ani, neggwe njagala otunuulira obubbi bubeera bubbi era bugenda kukukosa. Tulaba abantu wano nga bagezaako kubikkirira abantu olw'okuba nti nno babawagira, bo bawagira buwagizi mu kifo ky'okubeera nga batunuulira eggwanga lyabwe. Nabagamba ng'emabegako eri nti mulina okwagala ennyo eggwanga lyammwe, muwagire eggwanga lyammwe mu kifo ky'okuwagira abantu obuntu. Temuteeka bukyayi ku bibiina just bibiina oba nti bantu, kubanga ojja kwesanga ng'oli ayogera points ze. Newankubadde ng'oba gye buvuddeko emabegako ayinza okuba alina bye yayogera, naye ate ng'ayogera points ze. Juzi ennaku ezo mpulira Anite ng'agezaako okulaga ebiri mu Uganda Investment Authority, ng'agezaako okulaga obubbi obuliyo era n'amanya n'akola ki, n'agamenya. Kiba kitegeeza nti kati assaawa eyo mu ekyo kyayogedde aba ayogedde ensonga, era ffe nga bannankyukakyuka tuba tugyetaaga information eyo, kubanga Mukama Katonda aba atuwadde omukisa titusobodde okubeera nga tugitegeera. Kakati Bobi Wine yagamba nti tulina okutunuulira ebirungi ffenna bye tutunuulira byoba bye twali badde tulwafuubanira okubeera tututuukako, era nga kino kituyamba ffenna okubeera nga tutegeera ekikyamu oba ani akikoze oba ani akikoze, kwegamba nga tetufuddeeyo tuleme kubeera awo ga nti gundi yakikoze gundi yakikoze, kati ate ono weeno ono weeno tubikkire tuwolereze. NRM bagenda ku TV bonga bazze kuwagira nsobi zokka, kyekintu ekikyamu ekiriwo nti bagenda ku TV ne bawagira ensobi zokka. Tubulabanga kati babulula baani kubaako ng'ayogerako alina kusibira mu kkomera, Anita Amongo kumwogerako mu kkomera olw'okuba oyogedde ku buli bw'enguzi, era balina omugago oli muna NRM n'omulimu ne bamugoba. Kakati olwo Bobi Wine agamba nti tulina okwewala eggwanga, tulina okwewala eggwanga nga ffe tulowooza nti ba NRM bokka be babba oba ba opposition bokka be babba. Ekirungi kya byonna Katonda atulaze gye buvuddeko, akonvu n'akagga mu buli kimu. So nga ate eri NRM Secretary General Todwong yakugamba nti aba NUP tebalina kalungi nakamu, enjiri gye basaasaanya ya bukyayi, tebalaga bannayuganda butebe bayinza kwekolera mbu kuteeka mmere ku mmeeza. Era n'agamba nti omukulembeze gwe balina Museveni mulungi nnyo, yaawuliriza, tamala gabonereza,
tamala gabonereza mbu bw'oba talina bukakafu ku nsonga gy'omutwalidde tajja kuwuliriza. Bw'oba neyo ensonga gy'omutwalidde ng'erimu eggumba olwo ng'ajjayo omukono gwe gw'ekyuma. Naye yeerabidde nti Museveni, Gen. Museveni, abantu bangi nnyo bakwatiddwa mu bubbi ne babasiba n'obbasiba ate era n'abakomyawo n'abakozesa. Ate n'abawa ebifo ebisava ennyo era ne bongera ne babba. Gen. Museveni kennyini yawagira sipiika Amongo wano mu bubbi. Ensi yonna eraba. Kubanga Anita Amongo sinsuubira okuba nti singa libadde eggwanga ddala yalibadde ali mu kkomera. Yalibadde nga yavudde dda yarizayininze dda okusinziira ku biriwo. Kati Bobi Wine yagambye nti nga bwe kiri tukimanyi bulungi nnyo nti mu kibiina ekiri mu buyinza kya NRM ne opposition eri abantu abali b'enguzi. Ekyo tukimanyi. Kati tuve mu kubikkirira tugenda tusenvula. Eyo no step y'amaanyi. Newankubadde ng'abantu abamu balemerera okutunuulira ne bagamba Bobi Wine talinawo byayogera, oyo talina vision. Naye olwedde akulaze nti oli ayogera ku bukyayi ate ono akugamba nti mutunuulire nnyo abantu mubeetegereze, n'abo abambadde ovulo n'obukoofiira temubeesigaya. 100 ku 100 mulimu abakyamu ababbi mu buli bw'enguzi nga mwebali. Kati mu NRM waliyo abalungi. Ndowooza olaba enjawulo. Kakati olwo agamba nti mu NRM ne mu opposition eriyo abakulembeze abalungi n'ababi. Eri abali b'enguzi n'abatali bali banguzi. Yonna kuba kati we tuli essaawa eno statement eyo y'amakulu nnyo. Kitegeeza nti kakati olwo twolekedde okwambula abantu. Tuli ne waba ayogera n'akunkumula ennyenje naye tugenda kumufunamu emu nti ono agent be batusiba mu mbeera ey'okubeera mu opposition paka. Nawe ekyokulabirako ekya Theodore Ssekikubo ow'Emiyaga County MP ne ba NRM members abalala bano bavuddeyo ne bagezaako kubeera nga balwanyisa obubbi n'enguzi ebifumbekedde mu palamenti. Newankubadde nga already twakitegedde Ssekikubo yatugambye nti ababaka ababa mu Western Uganda bo be bakyasinza okugaana okuteeka omukono ku kiteeso ekigoba ba commissioners abeekomye obukadde akawumbi akamu n'obukadde 700 bo bakyagaanye kubanga bakyalina endowooza yaabwe erijjukira nti mu Western Uganda tukimanyi nti baateekayo ababaka bangi nnyo okusinga regions endala basobole okubeera nga baweza omubaka omuwendo gw'ababaka mu palamenti. Ebyo byonna biri awo. Kitegeeza nti obuli bw'enguzi businga eyo era twalaba wano abantu be bawa ssente 10,000 okuva ku layini basembe ku yooli era baali saidize eyo n'ebintu bingi nnyo. Naye katusuubire nti bannaffe baneekuba mu mutima nti abalonzi bino byonna beekola ki babiwulira era babiraba. Basobola okuba influencinga ne babakola batya naye newankubadde akalulu kabbibwa naye people power tesobola kubeera nga ate ebbibwa kuba people power ate kitegeeza kirala nnyo gemaanyi g'abantu ate nga mugalina. Kale bw'atyo Bobi Wine yagamba nti NRM naye erina abantu abalungi kuba kati bwe tuli twogera mazima. Twagala okutegeera ebintu mu butuufu bwabyo, tetwagala kulimbalimba nti oli akugambye nti oyo mubi. Okitegeera awo tugenda tukola ki? Tusunsula kati tuyingira mu Uganda egenda okubeera nga evaamu abakulembeze ku sayidi zonna abagenda okutambuza eggwanga. Era naawe ekyokulabirako ekya Ssekikubo, Sarah Opendi n'abalala abagezezzaako okubeera nga bavaayo ne bagatta eddoboozi ku buli bw'enguzi, ku kuvumirira obuli bw'enguzi newankubadde nga baasooka kiteeka ku nuupu. Bakiteeka ku nuupu, opposition nuupu olwokuba nuupu eyagala okugoba mpuuga ate nga tebaali tebamugoba wabula baali bamuwabula nti nuupu ewabudde empuuga Katuulu ne bagiddako yonna. Kati amakulu gajja okubeera nga gabaawo kubanga waliwo abantu abamu
ku saidi ya NRM abavuddeyo nabo ne bakola ki ne bakivumirira. Kati bw'ati agamba nti singa omuteeka mu debate bamukubaganya ebirowoozo ne Ssekikubo n'agamba tayinza kumwera awo ng'ate amukritisayizinga obaddako amuddako kubeera nga amuvumirira kubanga omusajja ono agezezzaako niwatudde ng'ali ku ludda olwa NRM. Jjukira bano be babadde nga balebo MPs mu NRM. Kakati awo bwe n'agamba nti katuli sigale nga tuli mu direction eyo eggwanga lisobole okubeera nga likola ki lisenvula. Tuleke kubeera nga tudda ku bigambo kati ng'ebya Secretary General owa NRM Richard Odwong yagamba nti bali tebalinaawo yadde kibuugira kiyinza kuyamba bantu naye ng'ate enguzi etambula alaba, obubbi butambula alaba, mukama we abuwagira alaba, wabula ye ali mu kuwagira mukama we. Era agamba mwegendereza nnyo ffe tubizingazinga mu kigambo kimu oba bibiri nti ali ku nkola ya save my job. Save my job. Tayagala kutunulira kirala kyonna. Omanyi bwe bubanga katugeze buli bwanguzi, bwe bubanga busosoze, bwe bubanga bubbi, tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo ababuvumirira n'ababukola. Wabula ababukola oba abakola ebyo byonna nga bwe tubyogedde okulinnya eddembe ly'obuntu, obubbi, byonna ebyo ababikola tubamanyi. Kyokka ate weewuunye bo babeera boogera ku bintu kati ng'obusosoze ate bagamba nti bali ababyogerako ababivumirira ate be basosoze. Kakati olwo abantu nga Odwong n'abalala balina endowooza eyo nti bino byonna bo bye boogerako ab'oludda oluvuganya ebigasa eggwanga ate bamaliriza bakugamba nti bo tebabiwulira. Bakugamba nti kakati NRM eraza abantu engeri gye bayinza okukolamu ne bafuna bwe ne bateeka essowaani ku mmeeza naye nga kituufu kubanga ne poliisi zaabwe zennyini IGG yagamba nti bw'ayogera ku myoga n'ayogera ku parish development model kubanga luli baali bagamba opportunity yebivumirira ne kennyini yavaayo n'abikubamu ebituli n'agamba nti ate obubbi era buli awo n'enguzi nnyingi nnyo. Kyogamba nti General Museveni abatabimanyi abeera abimanyi era yayiwa omusimbi omwo wabula nti mujjukire nti omusimbi oguyiibwa omwo tigugenderedde mukulaakulanya bannayuganda bakimanyi bulungi nyo tubuzindi bwe bakuwa ogenda kubuli obumalewo awo tena kyokozeemu. Tuvudde olaba mu biseera ebyakalulu basuubiza nnyo ssente ezo era mumulinde mu biseera byakalulu basuubiza nnyo ssente ezo buwumbi bwe buti bugenda kujja mu bakyala b'egindi mu ssako z'egindi kati ng'olwo babasuubiza ebyo nti mu kisanja ekiddako nti bwe mulonda ono oba bwe mugezaako kulonda ono then yagenda obbawa ebyo. Kitegeeza nti amakulu gaabyo bya bufuzi na kumanipulatinga abantu kubeera nti nno basalawo mu nsalawo etali ya kyeyagalire. Naye bannayuganda nze nabagamba nti mulina okuyiga okuziira ku ssente. Muntu ajja n'emitwalo 5 oba 2 ajja kugamba zino zivudde wa gundi anti kakati omugambira ati mumpa zaaki sabbuuni mumpa waaki tujja kubaloola temufaayo mubadde temukola katula ate sabbuuni waaki ssente zaaki. Oli akimanye nti abantu batuuse n'okuzira ssente tebigenda kuntambulira bulungi akogge nga tulina okubalira n'akalulu kubanga wali Masaka mwalaba ababodaboda baazira ssente ez'amafuta baagaana okugenda okunywa amafuta mu kampeyini 2021 baagaana era ne bakitegeera nti abasajja bagaanye lwakuba nti eby'ennaku amawulire agagenda okuva oba okuddako nga tuvudde mu kalulu ka 2021 muganda wange byebijambiya abantu lwe basasula. Kati embeera bwetyo bweri naye ng'ekikulu kya byonna kati tuli ku kye bayita political maturity. Ebigambo ebikuvaamu era bye byoleka ekyo kyoyagala okubeera ng'osomesa eggwanga oba ng'olaga eggwanga. Kati awo tulina okumanya kubanga General Museveni juzi bwe yali ayogera eri abantu abamu nga ababuulira ensonga lwaki tebalina masannyalaze yabagamba ekikulu mwalonda bannuupu
ekizibu mwalonda ba Nuupu naye Museveni afugidde emyaka 38 ne Tuddu ng'akyogerako nti emyaka 38 babadde bakola bulungi naye ekyo ekitundu Museveni gye yali ali ng'agamba nti nno mwalonda ba Nuupu bagironze myaka emeka ekintu ekimazeewo myaka emeka NRM emazeeko myaka emeka ku bukulembeze kati ekyo kyokka n'omuntu wa n'omwana omuto asobola okukitegeera nti kya bulimba naye ate n'owulira era abakuba engalo nga Museveni abagambye mwalonda ba Nuupu kakati okulonda ba Nuupu nti gwe musolo abantu gwe bawa oba musango bano Uganda mulina okuzuukuka otherwise eggwanga terigenda kukulaakulana nga ate ababbi be beefuula abalungi ate obubbi ne babuteeka ku bantu abalala abakola ebikolobero ebiziza eggwanga emabega babiteeka ku bantu abatuufu be bayita bakyakayiga abatamiivu abanyi b'enjaga ate bo abategeevu abaliso